Emyaka bwe gigenda gikula teweetaaga nnyo bya bugagga bya nsibo bingi kusinga bintu bireeta cash. Bw'ogenda okula oteekeddwa okubalansinga ebyobugagga eby'ensibo ne cash. Ekyo kye tuyita assets ne cash flow. Ekintu kino abantu bakikoleddemu nnyo ensobi abantu abakulu. Nga nagula ettaka lyange, nze nina ettaka lyange, nagula ettaka lyange lingi nnyo. Naye bw'atuuka okulwala balina kusooka kutunda kazimbe oba balina kusooka kutunda kibanja omutwale Germany okumujjanjaba. Ye Muhammad Kakiika wakugambira nti sooka ogule assets ziweze. Oluvannyuma assets zino zitandika okuzitaaninga up into liquidity. Ebintu ebya ssente ez'amangu kye kiki? Assets zendina ly'ettaka. Nze siri mu real estate. Ettaka bwe mmala okuligula n'endiweza n'endooka ntandika obuditeekako ebintu ebya long term obugagga obw'ensibo nga emiti, nga emmwanyi, obwo bugagga bwa nsibo. Bwe ntuuka n'enzinyikiza ebintu ebyo emiti n'entandika okugamba nti omuti tegukununula nga bakusibye. N'entandika okumanya emmwanyi tezaayo mwana ku ssomero nga tennakala. Kunze kati obugagga babukuuma batya? Beerayo n'ebintu ebya near cash. Bannange mbannyonnyodde nze siwakanya kulima mmwanyi, naye mbakakasa emmwanyi kye kintu ekiri wakati wa cash ne fixed asset. Naddala ziri emmwanyi ezawangaalanga. Kwe kuyiga ente. Bannange mbakuutira naddala abavubuka abato mu kyonna abaasoma balina ebyabwe, bondi, treasury bills, naani bye bagula bye bakyusaamu. Ffe bakakiika bawolole, ffe tugule ente, tulunde mbuzi, nkoko, nte. Naye nga tulina ne fixed assets, ebintu ebikulu ebikalu. I wish I was at liberty okuwa examples z'abantu naddala amakampuni naba individuals be batundidde ebibanja byabwe, be batundidde amataka gaabwe, be batwalidde ebintu byabwe, musolo kino kiri, olw'okubanga alina ebyobugagga eby'ensibo nga bingi nnyo, biri 95%. Naye ebintu ebireeta ensimbi biri 5%. Mu Lungereza bakitukuutira olubeerera, never be majorly asset rich and cash poor. Assets ze zirina okuba nga ze zisinga, obugagga obw'ensibo bwe businga okuba nga bulina okuba nga bunene. Naye ate n'ebintu ebireeta ssente ebya cash oba near cash birina okuba nga bingi, basobole obutakutwalako bya bugagga byo biri bya nsibo. Nga batutte amayumba g'abantu ku ddondolo. Sijja kwogera nnyo, naye nze ndabye omuntu ng'ennyumba ya miliyoni 800 naye nga bawannyondo ba kooti bagitwalidde ku 207. Nga ndabye abantu bangi nnyo be batwaliddeko ebintu byabwe, oba mmotoka ya miliyoni 4 naye nga bamubanja miliyoni 3. Miliyoni 3 nezimutwazisa. Naye nga miliyoni 3 singa yalinayo enteeze yali badde agamba bugambi nti mukwate ruhogo ne mukwate n'ebihogo, mukwate ne rweju, mugende musasule. Naye emmwanyi ng'eri ku muti teganyisa Wannyondo okutwalira mmotoka yo, kubanga ani gw'onoobinyumiza okuggyako ng'ogitundidde ku muti. Naye ebihogo ogirosonga mu busozi bwoti nga baleese dda cash. Bannange mubalansinge, mutegeere point eno gyengezaako bategeeza ey'okubalansinga ebyobugagga.
oli bwakumenyeranga nti gundi alina ennyumba egindi alina ennyumba egindi alina ennyumba egindi alina ennyumba egindi alina kalina egindi alina kalina egindi obuuzanga nti bizinesi z'endala kiki kubanga ennyumba teyeenunula ennyumba erina kununulwa bizinesi ndala evaamu ssente. Muhammad Kakiika kyavudde abalaga nti beera ne lunda beera n'ente oba mbuzi oba mbizi oba nkoko beera nazo nga nnyingi zikununule kubanga buli lw'osikattira kyekintu ky'osobola okutunda amangu. Muhammad Kakiika n'akulaga obusa nze obusa mutunuulira nnyo n'okusinga amata. Nze simanyangako liita ze bakama ku faamu yange naye bwe obusa mbutunuulira nnyo kubanga emmotoka eziba ziyisiddwawo n'ezivaawo nina okuzimanya kubanga mmanyi obusa ssente zaabwo nnene okusinga amata. Nendoka ngenda ku bisagazi ebiriro n'ebisagazi ebikumemu silage kintu kinene nnyo era kikulu nnyo gye ndi. Nendoka ngenda ku kasooli mumulabye nali nga mu matooke n'ensuku naye ebyo ne mbivaamu ne ngenda kasooli ne mubalaga. Nze kasooli ansingira ennyumba z'abapangisa buli myezi 3 oba myezi 4 naye nga siganye n'ennyumba z'abapangisa nazo ziyinza okuba cash flow. Naye ekyatuuka ennaku zino ku nnyumba z'abapangisa mukimanyi cash flow waazo takyali assured nga muntu alina musiri gwe gwa kasooli oba gwa bijanjaalo oba musiri gwa nanansi